PJ Dream Goals Consult Limited. Mukwano gwange febe tugamba nti tutunda ttaka tetukoma kutunda butonzi ttaka naye tukuyamba tukusomesa tusangibwa Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA ku ssimu 0700 34 10 34 ne 0757 62 92 olwaleero tuli mu kintu ekiri practical bwe twogera nti 5 ku 10 osobola ogikozesa constructively kino kye tutegeeza olwaleero tuli na estate gye tuguddewo w'obulenzi town council akatundu bakayita tweyanze kati nina omwami wano neighbor waffe kuba neighborhood nungi nnyo gwe njagadde okukusomesezaako nti bw'otunuulira awaka wano atudde ku 5 ku 10 yazimbawo ennyumba eyiye ennene ey'amaka kati mabbali wano olaba nti waliwo akasuku kano kalimu ebitooke kalimu ebikajjo kalimu emmere esobola omuyamba wano ne wali kakati ate nti bw'otunuulira wammanga wali era nawo waliwo akasuku kati emmanju gye yakola toilets ate n'ateekayo nezituyita base quarter kati ate ye ekyenjawulo kye yakola bwe yamala okupima olujja maaso wano gye lukomerera ku kkubo n'ateekayo rentals mu abaagala rentals ye bw'ati bwe yayagala okukikola kiriwa kye njagadde okukulaga olwaleero nti ebyo bye muwoza nti njagala kumpi ne Kampala tekigenda kukugasa ng'oguze kapuloti ka 6/5 3/4 2/5 lwaki tekigenda kukugasa ono yakwata n'ajja ew'obulenzi town council isebe town amasanyalaze wegali amazzi national water mumulaba webiri kati ye n'agula 5 ku 10 nti alinako emmere wagijja ali ebintu nga biri fresh waliwo omuti gwa ova gwendabye waliwo n'omuti gwa fenege kakati amasanyalaze agalina nga naawe ow'e Kampala atudde ku 2 ku 3 mu ntobazi bw'ogalina amazzi national water amulina nga naawe bw'omulina kati ekyenjawulo nti gwe tolya mmere eri fresh ekirala ky'olina nti gwe neighborwo toileeti ye eri ku mulyango gwo ono kati lengera gyali kati wano nyimiridde ku kkubo naye lengera okuva ku wano okutuuka ku kkubo ennyumba gyeri nti wano emmotoka kizibu nnyo okuwaba emutomere kakati atejjukira wano ye okulinga okusafeguardinga n'ateekawo zi rentals okitegeera ekigambo ekyo kati gana amagezi okutegeera n'okumanya kuno kwonna osobola bijja mu PJ Dream Goals Consult Limited wokka tusangibwa Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA ku ssimu 0757 62 92 95 tutunda ttaka lya byapa byokka tulina essemuto 5 ku 10 ya bukadde 6 n'ekitundu otandika n'obukadde 2 ne tukuwa emyezi 5 w'obulenzi kisango otandika n'obukadde 2 ne tukuguza 5 ku 10 ya bukadde 6 w'obulenzi kimwanyi bukadde 5 bwe tutyo kati wano bwe tuli obukadde buli 10 because it is a town council obukadde 10 watu obukadde 5 otandike nabo tukuwa emyezi 5 omaleyo ngo buli mwezi osasula akakadde kitegeeza nti kyangu nnyo naye ng'ate bw'oba obulina omulundi gumu jangu okikole okikwate okiveemu so kakati gwagamba nti sibeera mu kyalo ani atabeera okumpi ne Kampala njagala otunuulira amayumba gonna agali around mu kifonga kino well planned buli nyumba ogiraba nti yeetadde olujja weeruli waliwo awali olusuku waliwo toilet eri mu kibangirizi kyayo kwegamba nga environment nungi so n'olwekyo kino tekikolebwa bantu bannaggwa dda nti ndi mugagga nnyo ndi mugagga fugge nedda oli yagula mu Lubigi obukadde 2 n'agula 5 ku 6 batuyita PJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA tuli ku ssimu 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95 tuli mu w'obulenzi town council estate empya amakula
buli wegulira kigambo town council tobuuza nti amasanyalaze wegali amazzi wegali neighborhood weryekya byonna bibeera bulungi ddala makubo malungi mazzi wegali masanyalaze wegali okwata obukadde 10 n'ofuna 5 ku 10 ate nga yakyapa otandika n'obukadde 5 nga initial deposit then nosasula obukadde 5 mu myezi 5 kitegeeza buli mwezi osasula kakadde 0 700 34 10 31 ne 0 7 5 7 kaga mu 2 9 2 9 5 jangu tukulinze.